Wambizzi balina kuluma n'ogwengula okumatiza Bawansolo bannaabwe nti ebyo bye Namuŋŋoona byayogerako byali byappa. Wabula mu nsolo zonna waliwo bawandogoyi babiri okuli Kilova ne Bokisa. Abo be baasinga okumatira ebigambo eby'eddembe era baafuukira ddala bagoberezi b'Abawambizzi. Yadde tebaali bakagezi munnyo nga Bawambizzi, naye nga kasita basiba bati ekigambo nga kiwedde. Batandika n'okubuulira ssebo enjiri y'ensolo era ensolo endala, ate nga be basaale mu kukuŋŋaanyanga Bawansolo era ne mu kubakulembera mu luyimba lwabwe olw'eggwanga olwafundikiranga buli lukuŋŋaana. Ekyekitalo, olutalo ensolo zino ze lwali lutegeka lwawuniikiriza buli omu kubanga lwawangulwa mu bbanga buli omu ate lye yali tasuubira. Omanyi mu biseera bitono nnyo emabegako awo Mwami Jones mukama waabwe oli yali agudde ku kibabwe ekirala. Yagenda nazza ogwa Naggomola okugenda okukkakkana nga gumulese yeeyaguza lujjo ng'ekyekubagizo. N'atandika okunywa omwenge n'agutamya n'abagwagala. Yafuukira ddala wampaawo lujengu yennyini awedde emirimu. Yagendanga n'atuulawo mu ffumbiro lye ng'eno bw'asuma amawulire. N'atandika okukomba ebbidde okugenda okuvaawo ng'alinga eyasuze mu kisisiro. Basajja be nabo baalaba mukama waabwe Omumbejja Namaalu amuwasizza nga nabo emirimu beesuulirayo gwa Naggamba. Ezaali ennimiro zifuuka ensiko, emmere n'etandika kuyitibwa kamere. Ebisolo bya mukama waabwe nga bisiiba ku nkondo ne mu bisibo nga byandakaladde, leero wamma ne kubula asala. Olwali olwo Koolo ye Mwami Jones yeesiibira mu magengerege. Ensolo zaasiiba teziridde yadde okunywa ku tuzzi, ate mukama waazo bwe yadda mu kufuluuta awo mu ntebe ze mu ddiiro. Ensolo zaagenda okuwulira ng'ekiri mu lubuto kissa kineggula, kuzzo nti nedda kino tetuyinza kukigumiikiriza. Bawantu be baali abasaale tebaludde oluggi lw'ekiraalo balutomedde lugudde eri. Ensolo zonna zifulumye zitandise okwekola ogwawalugali. Wano nno Sempappe Jones bwe yasisimukira, ye ne basajja be ne bakwata emigobante mpozi batandika okugoba Bawansolo n'okubatimpula emiggo, naye baakootakoota mu gaalumonde. Olw'abakubako emiggo bwe bati Bawansolo ne bagamba nti mugunywa ne muguteesa. Bonna baalinga abaduumire ne boolekera bakama baabwe babawadde ensambaggere, abalala babatomedde. Jones ne banne balaba tebaasobola ensolo zigudde ddalu nga bafunye akakokola tondeka nnyuma. Bayita mu kisinde kya nte, olwo nno ensolo nga zibasimbyeko yogayoga mu kkuba eddene. Eyo nno Jones ne banne gye baabunira emiwabo. Muka Jones bino byonna byamusanga mu mattansejjere era akabuguutano ke kaamusisimula. Yagenda okulingiza mu ddirisa ng'ekiri ebweru si kibejjo, ko ye nti kooti wali wafiira muloge. Yayambalira ku mugongo nga nswa nga yeemulula n'obuntu bwe yasobola okukuŋŋaanya mpa nno bwe bwaga. Bawansolo kassa balaba nga Jones ne basajja be babamazizzaako ekibanja nga baggalawo luggi. Olutalo olwo baali bamaze okululinnyako. Amaka agaali aga Jones ng'olwo gafuuse gaabwe. Tugwa mutuba tusome tugenda nayo mu maaso. Kyemmanyi otambula olaba wetulaga ne wetuva, olina ekyokuyigamu. Akatebo kano okunyumira olina okukajja mu bulamu bw'ensolo n'okateeka mu bulamu obwa bulijjo, ojja kubanga ate tutambulira wamu era nga kakunyumira. Omuwandiisi ayongera n'agamba nti naye nabo Bawansolo tebaasooka kukkiririzaawo nti amaka gafuuse gaabwe. Musunga eritagambika baasooka ne beetoolola ekibanja kyonna nga balinga abalabira ddala nti tekukyali kintu kyonna kiyitibwa muntu. Era eyo gye baava ne batandika okugenda nga bekkaanya buli kalonda yenna akwata ku muntu ate n'okumweggyako. Basookera mu kisenge kya Jones mwe yasibiranga ebyuma byonna ne babimenyaamenya. Obwambe n'ebiso mukama waabwe bwe yakozesanga okubalaawa n'okubatta ne babunyugunya mu luzzi, n'ebirala byonna ne babiteekako enkoomi. Sinoboolo yayokya nnyo
na buli kawuzi konna ke baasibanga ku ndogoyi nga zigenda mu butale mbu zirabike bulungi, byonna yabikwata n'abyokya. Buno bwonna obuwuzi era by'ebintu ebitujjukiza omuntu n'obufuzi bwe obw'obumbula